ate zo ambulance eziwerera ddala 7 ziwereddwayo eri ekitongole kya KCCA okusobola okuddukira bannayuganda ababeera beetaaga okuddusibwa mu malwaliro mu Nambiro. Minisitule y'ebyobulamu evuddeyo n'etegeeza nga ambulance zino zakozesebwa ku bwereere eri bannayuganda ku lw'okuddukirira obulamu bwabwe. Kubanga nga minisitule ne gavumenti twakkaanyiza nti ekifo ekituufu okumanejingiramu ambulance zino n'okwongera ku buweereza eri abantu mu byobulamu KCCA yeri appropriate. Era olwali tubakwasiza ambulance 7 nga Kampala region. Era nga bwe tubategeezezza gavumenti eri mu nteekateeka okumakinga sure nti region zonna eza Uganda zina ambulance services. Region zigenda kubeera best oba zigenda kuteekateekebwa mu region eziri mu referral hospitals nga Masaka, nga Bujinja, nga Soroti, nga Kabale, nga Fort Portal. Tusaba bannamawulire mutegeeze bannayuganda bonna nti ambulance zino zaagulibwa gavumenti okusobola okubayamba, era tubagambye nti toll free number eyo bagikube nga balina obwetaavu basobole okuyambibwa. Tuleke kugula mmotoka zino zibeerewo nga mmotoka. Emmotoka tuzikozese tu improvinge obuweereza. Banaasaba emirimu gino ekirungi nti bano abetutandise nabo baba trainings era tujja kwongera okutraining okulaba nti kyoba ofunye omulimu tugusaba nga tugwagala era bwe tugufuna ne tusulayo gwanagamu. Kati tulabula oba tubuulira nti buli omu anaakwasibwa obuvunaanyizibwa akole ekyo bannayuganda baganyulwemu. Era tujja kwongera okulondoola ambulance zino oba facilities zino zitera nnyo okuba abused oba misused. Ne bazitwala ku birala, ne bazitwala ku kwanjula, ne bazikugamba zirina kubanga ziparkinze zirinze omulimo. Era tulina call center enamba 921 era bw'ogikuba oba oli Entebbe wa Kiso Mukono ojja kuyambibwa. Tulabe nti tusobola. Era zonna tetujja kuziparkinga wamu. Tulina health centers Kirudu, tulina Kawempe, tulina Mukono eyo na Mirembe Hospital oba health center. Tugamba tujja ku distributinga omuntu alemu okuva Kampala ate agendewa Mukono. Singa wabaayo standby ambulance nga bwe ziri nnyingiko 7 awo kiba kyanguwa. Kubanga emergency zitegeeza nti olina okwanguwa okusevinga obulamu oba okutaasa obulamu. Bwetugenda mu maaso n'amawulire gaffe amasunsule, kkooti enkulu ewozesa emisango gya Naggumula wano mu Kampala eyongezaayo okuwulira emisango gy'abasiraamu 20 abavunaanibwa emisango gy'okuggyako gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era nga bano baakwatibwa okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abawabi ba gavumenti bategeezezza nga bwe bakyalina okwekkaanya emisango gya bano balyoke babakomyewo mu kkooti nate ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini. Bavunaanyizibwa okubeera nti baali mu lugoba okujjako gavumenti nga mwe muli ne muganda wa Kamuga Sheikh Mutabu Kenya client waffe bazze olwaleero tuzze mu kkooti ne tufuna ennaku endala musango bagongezaayo nga kuva nga 19 February okutuuka nga 2 March tugenda kubanga guwulirwa buli lunaku naye nga ekisinze okubeera nti tetutambuza musango guno kwe kubeera nti baprosecutor baali beediimi kati bakomyewo tuli redde tulabe nga abantu bano bawulirwa bave mukomera kubanga ffe kitumanyi nti tebalina musango. Leero tebatandise lwakuba nti already abasibe abalala abadde balina okuba ekiko baluddewo batuusa kati nekiba nti engeri gye tuludde ennyo kati kkooti ebeddamu okutegeera oba abasibe bonna weebali balooya bonna weebali kati olwaleero tubadde tuli mu kwetegeka bwetegese naye bwe tubanga tukomyewo tugenda kutandika butandisi kuwulira musango. Witnesses bagamba babayina ffe betulinze twagala ba witness bajje batestify naye tetulina babalaba ndowooza butunanga musango gutandise bajja kubaleeta kwolwo nga 19 bajja kubaleeta. Abantu bano babavunaana omusango okuba nti beetaba mu nkwe ez'okuggyako gavumenti ya Museveni oba okuwulira nti gavumenti ya Museveni baagala okugijjako ne batareportinga ne batawaaba naye ffe tulowooza nti ekyo bakibasibako obusibi
era tuli ready okulaga kooti nti babasibako bifo tebiriiwo. Ate nga tuyingidde olunaku olwokusatu olw'amatikkira aga ssettendekero e Makerere. Makerere eno evuddeyo n'esiima ettendekero lya MOBS olw'okugikwasizaako okubangula wamu n'okusomesa abasibe mu kkomera ekkulu e Luzira. The school is building an incubation hub that is intended not only to get employment, but also to tap into good ideas and innovations that students and members of the public have to offer. A number of entrepreneurship programs are also currently being run by the school through the Entrepreneurship Center, all intended to nurture entrepreneurship not only among the students, but also the general public. Makerere University Business School through the Leadership Center has continued to develop leaders and best leadership and governance practices for the country. MOBS has put in place the Young Women Leaders Mentoring Program, which brings together current and prospective leaders to develop their leadership abilities, as well as the Women's Forum, which celebrates women's achievements. Through these initiatives, MOBS encourages gender equality and creates interaction between the students and the general public in the attempt to improve gender awareness and equity. Internationalization. In order to take advantage of its linkages with other universities, both in the region and abroad, to learn, share, and make benchmark. The school has an active collaboration with the Great University in the USA and the ICT University Cameroon, which has supported the school's staff development program. MOBS has also a research collaboration with the Copenhagen Business School in Denmark, where CBS and MOBS students conduct research in close collaboration and an intercultural setting. The research focuses on issues related to entrepreneurship and private sector development in Uganda. Regularly, I commend MOBS for undertaking research and PhD collaboration with the University of Nairobi and the University of Dar es Salaam under ASEA umbrella. Mr. Chancellor, sir, I would like that this. Please keep that integrity. The world will look to you to see how best you have offered to these students while steering them through the many complexities of academic life. Thank you very much. Additionally, I also wish to recognize the contributions of various institutions and organizations towards MOBS, the government of Uganda, the MOBS Council, the academic board, the students, the government partners and all stakeholders, especially parents. Thank you for the vital role you have played in supporting Makerere University Business School, pursuing its vision of being the benchmark of business and management education in this region. I thank the parents, relatives, religious leaders and friends for the financial, social and emotional support they have so generously extended to you, the graduates. I have no doubt. Weewaawo wetwogerera nno kati abazubayiri family nga bano bazannyi ba firimu z'ebinnauganda bavuddeyo ne bakwasizaako abatuuze b'omu bitundu by'e Katwe okusobola okukola bulungi bwansi mu katale k'ekitundu kino aka Katwe. Tubiina mu bujjuvu. Obukyafu obuyitiridde mu kitundu ky'e Katwe naddala mu katale k'e Katwe mu division ey'e Makindi akeetooloddwa omwalo ogujjudde amazzi amakyafu agajjudde kazambi
ataganya amazzi kutambula bulungi. Abasuubuzi wamu n'abatuuze mu kitundu kino bali mu bweraliikirivu olw'endwadde eziva ku buligo eziyinza okubazingako gamba nga kolera bilharzia n'endala nnyingi. Wano bannakatemba ne firimu Abazubairi family nga beegattiddwako aba kampuni enjozi ya kasasiro ya Home Killing Limited bwe baviiriddeyo ku makya ga leero okukola bulungi bwansi mu katale kano akabadde kajjudde obukyafu obutagambika. Osa kubanga kuddiza abantu baffe n'okulaga nti okulongoosa kikulu nnyo abantu abamu tebafaayo okweyonja ate nga kumuvaamu endwadde n'ebintu ebirala. Nze nno ndowooza buli alina kyasobola okukola mu mbeera eyo kulaba ne bwe oyogedde bwogezi tebannanga okuyonja kikulu so tukikozese. Nti abakozi abakola mu butale tubalaze nti nno obuyonjo bwetaagisa mu bantu. Gy'okoma okuba omuyonjo buli kimu kyonna kijja kuba kiyonjo. Nkubiriza abantu abakola mu butale bobanga mu butuufu ng'olina neibawo mu butuufu nga mukyafu tosirika mugambeko nti obuyonjo kyekitiibwa kyo. Tubabaziza nnyo tulongoosa tulaze nti abantu bateekwa okuba nga baba bayonjo. Bano balongoosezza emidaala gyonna mu katale kano ne bayoola kasasiro nga kw'otadde n'oggogola emyala gyonna era ng'abasuubuzi babadde basanyufu nnyo olw'okubatassa embeera embi. Kayizi Vincent ssentebe w'akatale k'e Katwe asiimye nnyo Abazubairi family omutima omulungi ogw'okubalongoosa. Ono era agambye nti basanga obuzibu bungi n'obutale obubeetoolodde anti bakasitoma tebabettanira olw'obukyafu obuyitiridde. Akulira Abazubairi family Seno Nkuma Bosa asuubizza okugenda mu maaso n'okuyamba abasuubuzi bano abakolera mu katale kano naddala mu mbeera ey'obuyonjo. Mu mwaka tukikolanga emirundi 5 mu mwaka. Olwaliwo mu mwaka guno bwe tusoose kyeza mu maaso tujja kulaba division ki tunagendamu endala tulabe nga tugenda tulongoosa abantu baffe. Abazannyi mu Zubairi family beeyamye okugenda mu maaso n'okutumbula ebyobuyonjo mu kitundu ky'e Makindi wabula basabye ekitongole ekikuulira ekibuga Kampala Capital Authority okwongeza ku bimotoka ebisomba kasasiro mu butale obw'enjawulo. Bekiba kisoboka efune emmotoka buli katale kabeere n'emmotoka ebeera ng'eyoola kasasiro kubanga bembuuzizza ku bw'obutale ekizibu kibasinze okwogerako bagambye nti emmotoka kumpi mu wiiki ejjamu emirundi emeka ejjamu emirundi 2 naye bo ne bakitwala mbu nsonga nkulu nnyo mbu kasasiro agenda nakola ki n'abayitirirako. Nasolo Josephine yakusakidde bino. Kale ate bwe nkujjukizaako nti mawulire gaffe amasunsule tukuleetera ago agafa ebweru w'eggwanga nga muge tukuleetedde olwaleero Basi Kayoola ebadde yolekera eggwanga lya Russia erese abantu abasoba mu 5 nga bafiiridde mu nnabbambula w'omuliro ate abandi ne balumizibwa bya nsusso enkya ya leero mu ggwanga erya Uzbekistan. Kigambibwa ng'abantu 5 bokka be basobodde okuwonawo nga tebakoseddwa era nga bbaasi eno ebadde esabaza bannansi ba Uzbekistan. Abakumaddembe bakyakola butaweera okulaba nga bataasa obulamu bwa bonna ababadde mu bbaasi eno. Ate okuvaako mu ggwanga lya Australia wabaddengawo okukubagana empawa ku lunaku lwa Australia olw'ebyafaayo olulina okukuzibwa buli nga 26 omwezi ogwa Gatonnya buli mwaka. Bannansi bagamba nti ku lunaku lwe lumu eggwanga lya Australia lyafuuka ttwale lya Bungereza mu mwaka ogw'1788 ekifuula olunaku luno olubi ennyo gye bali. Wabaddewo okunoonyereza ku bantu bameka abategeera olunaku luno era ng'ebivaayo biraga ng'abantu abakola ebitundu 46 ku buli 100 bawakanya ekyokukuza olunaku luno kyokka ng'abalala abakola ebitundu 38 ku buli 100 tebalina kyakusalawo ku kino. Wano Ssaabaminisita wa Australia Malcolm Turnbull waviiriddeyo n'ategeeza nga bw'atagenda kukyusa lunaku lwa byafaayo luno newankubadde nga wabalukawo akeegugungo ku nsonga y'emu omwaka oguwedde bwe baali mu kujaguza olunaku luno olw'ebyafaayo bya Australia. Ngabadde mawulire masunsule nkwebaza olw'okwekumira ku Star TV sigala ku munyenye eggwanga mbadde Josephine Namakumbi agona malala mbujjuvu galindire ku genkizo ku 3 tova ku munyenye eggwanga siba bulungi weraba.